omwaka ogutali gwa nsuusuuba abagisu babeera n'omukolo ogw'okusala embalu nga n'omwaka guno omukolo guno gugenda kubeera ku Mutoto Grounds e Mbale. Katikkiro wa Bugisu Francis Mashante ategeezezza nga bwe bamaze okufuna abakugu ab'okusala embalu ng'era batendekeddwa ab'ebyobulamu. Abashibi tubalese wamu okuva mu bitundu ebya Uganda ng'Ebugerere, Kayunga, Kamuli waliwo abavudde e Buwenge ne Lyandongo bonna bali kujja wamu bafune emisomo kusoma batuyambibwa n'abakungu ab'ekitongole ky'obulamu basobole okubayisaamu ki ekyetaagisa okulaba nti abaana bano babakwata bulungi baleme kufuna bizibu nga bali basala embalu. Engeri omukolo guno gye guli ogw'amaanyi, gavumenti eyagala gufuulibwe ekyobulambuzi kubanga abantu bangi bagujjumbira. Okusinziira kwa amyuka ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobulambuzi Ssempeebwa John, basuubira abalambuzi bangi. Fenga Uganda Tourism Board tusuubira nti bannakenya 2,000 bajja kujja kubanga nabo bamasaba. Ekifo ekyo mwe balongoosa si kusala naye okulongoosa mwe balongooseza bamasaba kigenda kutongozebwa kifuuke ekifo ekyobulambuzi ekyeggwanga lyaffe Uganda, era kwolwo tusuubira omugenyi omukulu tajja kulaga ensi yonna ekifo nga bwe kirifaanana nga kiwedde. Abagisu basuubira okwegattibwako baganda baabwe ab'e Kenya aba Bukusu ng'era ku mulundi guno omuntu atya embalu tebagenda kumukaka nga bwe kibadde emabegako. Lwakuba guno muziro gw'aba masaba kale tetujja kukkiriza engeri y'okugenda nga bakwata buli omu naddala abatali abamasaba abateeyagalidde kusala mbalu babakwate. Ekyo twakiganye era n'enkola ey'okuzina empalu naye twagiterezezzaamu such that ebeere mu buseera tulaba nti bituufu si kubeerawo paka leeti kiro kubanga mumanyi kati eggwanga lirimu alert waliwo abakola ebikolibo bayinza okweyambisa procession ng'eyo ne bakola kye baagala twagala tulabe nti tukolewa misana era kikomekereze abantu baddeyoka nga balungi. Olw'ensonga y'ebyokwerinda, Katikkiro Mashante ategeezezza nga we watakyali kuzina kadodi obudde obw'ekiro. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.